Nesimye okubeerako nammwe. Eno ya lipoota y'embeera y'obudde kuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Omwanza Bulya Victoria ogibatuusaako. Bwe tutunuulira ekifaananyi kya ssemugenzi ekikubira ku ssemazinga Africa kiraga nti waliwo empewo empeweevu ezifuuwa nga ziva ku sseguyanja Buyindi okudda mu ggwanga lyaffe. Kw'ogatta n'empewo ezifuuweera okuva mu bibira by'e Congo okudda mu ggwanga lyaffe. Y'ensonga lwaki enkuba etonnya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu. Ku makya mu masekkati tusuubira kusana okwaka nga bwakubaakubamu. Buvanjuba naye era tusuubira kusana okwaka nga bwakubaakubamu. Ne bugwanjuba naye era tusuubira kusana okwaka. Wabula yo bukiikakkono tusuubirayo ekire ky'enkuba eggulu n'aluwa. Olweggulo mu masekkati tusuubirayo enkuba okutonnya ne diguli za 30 e Nakasongola, 29 mu Bende ne Masaka. Wabula Kampala egenda kubeera ku diguli 28. Buvanjuba naye era tusuubirayo ekire ky'enkuba ne diguli za 30 Jinja ne Tororo. Yo Soroti egenda kubeera ku diguli 29. Bugwanjuba naye era tusuubirayo enkuba okutonnya e Kasese ku diguli za 30 Mbalala 29. Wabula yo Kabaale tusuubirayo kusana okwaka kubamu ku diguli 25. Bukiikakkono tusuubirayo enkuba okutonnya ne diguli okuva ku 29 okutuukira ddala ku 30. Ebyebunaayira tusuubirayo kusana okwaka e Dubai ku diguli 39, Cairo egenda kubeera ku diguli 35, Nairobi tusuubira kusana okwaka kubamu ku diguli 26, ne London tusuubira kusana okwaka ku diguli 21. Ebisobodde batuusaako okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku embeera y'obudde. Sigadde ndi Bulya Victoria, mweraba.